teri ajja kubeera mu kalulu n'akayitamu nga tayisemu Museveni. Nze njagala kubeera na ddembe lyange, njagala kulaba ng'ekituufu kye kikolebwa mu nsi yaffe. Abantu bonna mu bibuga babagobyeyo, abantu bonna balinga bamasiikiri mu nsi eyaabwe. Oluvannyuma lw'okutunuulira akatambi ka Moses Ali nga anominatingibwa wali ekyaddondo ku kitebe kya NRM ng'alemereddwa okuva mu mmotoka mu ngeri gy'akankaanirira nga emumulabaawo. Tang Odoi, chairman owa Electoral Commission eya NRM, n'abeera ng'alina kugenda bugenzi ku mmotoka. Mu mmotoka mwatudde omukadde Moses Ali w'emyaka 86 nga aze okwesimbawo okukiikirira abantu be Ajumani. Kwegamba weewuunya nti bwe kiba nti abantu beeyo bakyasobola okubeera nga balonda Moses Ali okubeera nga abakiikirira, kiba kitegeeza nti Uganda oba oli awo tetunnaba kubeera nga tumanya ekituufu. Era bwe batugamba nti Gen. Museveni abantu kwegamba abayisa mu mbeera nti buli kimu yasalawo era buli omu nakkiriza nti ddala mu butuufu yalina okubeera ng'atusalirawo, sisuubira kubeera nti abantu bandibadde bakkiriza ekintu nga kino okubaawo. Naye bwe baba nga basobola okukkiriza ekintu kino okubaawo, ebibuuzo then kati biba bingi. Ebibuuzo biba bingi kubanga Dr. Kizza Besigye yetutegeezaako n'atugamba nti bwe bakulonda abantu bakulonda, naye ate Gen. Museveni yabuulira amala kukulayiza wali bw'okkiriza okukolagana naye kiba kitegeeza nti awo bajja kukulangirira. Bw'ogaana kiba kitegeeza nti ojja kuba okitegedde nti nno wawangudde, naye nga tolina ngeri gy'oyinza kumatizaamu bantu nti ddala kituufu nasisinkanya Gen. Museveni era n'aŋŋamba bino na bino n'eŋŋaana ne batannangirira. Nga Dr. Kizza Besigye bw'asiteetingako lumu n'atubuulira. Teri ajja kubeera mu kalulu n'akayitamu nga tayisemu Museveni, kubanga yatudde ku meeza ya Electoral Commission. Ate bw'obanga naawe akasente akakomaze kukateekamu n'omusanga wali n'agamba nti ogamba ki? Ojjaho n'akolagana nange oba nkugobe. Bw'ojjukira akasente k'otaddemu ogamba sina kyakukola. Omaze n'okutunda ennyumba yo n'okola, otuuse wali ne declaration forms ozina n'akubuuza nkulangirire. Onziriza ki bwe nkulangirire? Nkulangirire oba sikulangirira? Tya Mukama wange nnangirira. Onoobivaamu byogamba sifaayo ne bw'osigala oyambadde kiredi oba kiggulu, yambala naye munda okole ebyange siba ojja kukola. Kale nakulangirira. Era ku nsonga eyo Gen. Museveni mu kugezaako kufunza embeera yonna era nga palamenti nga bwe kiri nti munaye ye yagigonza dda nti abantu kati basindika abantu gabona Moses Ali n'abalala bangi nnyo abeebaka obwebasi nga bakimanyi bulungi nnyo nti kati Moses Ali tagayana kumalako kisanja. Naye bwe kiba nti ddala basobola okubeera nga bamulonda kuba muntu waabwe, sisuubira kuba nti nno ddala bano bategeera omulamwa oba n'obukulu bw'eggwanga lyabwe oba n'obukulu bw'okubeera bannayuganda n'okukola ekyo ekituufu nga Bobi Wine bw'asiteetinga. Kubanga ne iPod yennyini abagibaddengamu ba Nobert Mao nga be basinga okujjumbira mubadde nga mubalaba nga balina Gen. Museveni ne bwajja ssaawa mmeka nga zereeti tebayinza kugamba nti katwekandage tugende tetwagala kutumanyiira era batuulawo ne mbalaba nga bamukuba obwama. Bobi Wine
mu kwagala okulaba nti ekituufu kye kikolebwa era nti eggwanga lye ligenda mu maaso ebyo alabira ddala nga tebikola ebyokufukamirira Museveni mu iPod okusisigana Museveni kintu kibi nnyo kubanga abantu babeera bakulabira ddala nti mwogedde era biki byakugambye mukanyiza ku biki era nga talinaawo kituufu kyayinza kukugamba oba kyamakulu kiyinza kuyamba ggwanga okuliko okubeera nti nno munnange byonna byolina okukkiriza birina okuba nga biri mu ebyo byayagala ebimuweereza ebiyinza okumuweereza mu buyinza emyaka gyonna paka kufa kati nti etteeka lyazze oba toyagala kutuula mu lukiiko n'akasente kale togamba tayagala kutuula mu nkiiko za iPod gamba tayagala kutuula na Museveni tembibuzaabuza kuba iPod NGO iPod kitongole ky'abazungu ekireetawo iPod kitegeeza Inter-Party Organization on Dialogue onfuna bulungi Inter-Party ebibiina ebyenjawulo ekitongole ekyo ekigatta ebibiina ebyenjawulo okwogeraganya naye kati njogera ki ne Museveni kubanga benjagala okwogerako biri public yayagala byakwogera Kyagulanyi oyagala bemeka nkweyo sente meka okiveemu nkweyo kifo ki ate ze emboozi azigambe bammawo ne bali bannesinze nze njagala kubeera na ddembe lyange njagala kulaba nga ekituufu kyekikolebwa mu nsi yaffe ate nnyina abannayuganda miliyoni na miliyoni abalowooza nganze kale nno munnange weewuunye nti n'abo abali ku duty waba police officers waba army officers abandigezezzaako okukola ekituufu oba okulaba nti bannaabwe bakozeseza obukambwe ku bannansi obususse nti bagezeeko okubeera nga babayimiriza oba bateekewo ekkomo babonerezebwa era basobola okudimootinga omukyala eyalabikako mu katambi mu kalulu ke Kawempe North nga asikayo omusirikale yali akuba abantu emiggo omukyala oyo ebibuuzo bingi nnyo ku mayitire ge kubanga kigambibwa okuba nti taddangamu kulabika era kigambibwa okuba nti ali mu torture chambers eyo bamutulugunya mu basement kuba muhoozi awo yali kiini nnyo ku nsonga ye Kawempe North n'okwebaza abajjati okuba abantu naye omukyalo oyo gwe bayita Meja Wuma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jati ogwali gukuba munnamawulire abamenya tawa okugulu omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo bamukwata ne bamuggalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye bamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa lwaki kuba yagaana abeyita abasirikale okolera ekyamu nga balimu emifu so nabo tubalwanirira ng'ogyeko omusaala gwabwe gwe mbagamba bulijjo ndigwo tugenda gwongerezawo nga lumu January. Kati gwe munnange ampuliriza oba ndaba kino kikuwa ki kino kikutegeeza ki kino kikulaga nti teriiwo oba teriiyo omuntu n'omu ali safe okuleka obubonero bwonna bwonna bulaga nti tulinga abaddu mu nsi yaffe teri ali safe n'omusirikale kaaba owa poliisi oba owa PDF oba owa prison olina kukola ekyo kye baagala okusobola okubeera safe otherwise ffenna tuli baddu mu nsi yaffe kulonda gwe tugenda mu siku ekwa bulijjo Museveni wajja n'atubbako akalulu n'atambula kubanga eza tuwangula oba eggwanga tulita kubanga buli muntu gw'otunulako abantu bonna mu bibuga babagobyeyo abantu bonna balinga bamasiikiri mu nsi eyaabwe naweereza ono omukulu Kakoozi ono yali Honorable Wekabula kati akiikira mu yala namuweereza nga bampeereza vidiyo z'abasajja be bayiwa wano mu mabaasi ekiro n'agamba Lutamaguzi mbadde nkoberera omukutu gwo kino kiri wano mu Uganda ntidde nnyo ebyalo byonna babibagobako n'otuuka eyo mu byalo basindise bamanerenda bonna boogera olulimi lumu okwetooloola eggwanga
buli muntu property bagitwala eri kuloni buli property eri kuloni wano kakati n'olwekyo twali badde tusooka ne twekuba mu kifo neddala ffe ng'ababaka ba parliament kuba waliwo reforms ze baasabye ezeetaaga okuteekawo referendum nga tumaliriza nga maliriza n'ekyo ssebo ezeetaaga okuteekawo referendum tetugenda mu kalukano ka kyenyeege nga bwe mubadde mukola nti Museveni ataddewo akalulu ke balina okumulangirira najja n'ababba akulira akakiiko n'ababba n'asigala ng'aleereeta mu nsi yammwe wano nga mumukubira ne mu bugalo kuba babawadde obusooda n'obusente akalulu ke tugendamu naddala nga tusaanawo ensi yaffe nga buli omu ali ku kisenge ng'abaaweerera abaana temukyasobola kufuna mirimu olw'amawanga gammwe temulina connection ng'abaalinanga square mile z'ettaka nga mubeera mu byalo nga mulima zonna bazibagobyeko abasajja bazeddiza mwe mubeerawo ku 10 simanya 5 ku 5 abaasuubulanga wano nga mwenna babagobye mu business abali ku nnyanja bonna nga babagobyeyo tebakyabeetagayo bataddeyo amagye ng'abasajja balagira gwe balagira ono mutte gwe batemula ono mukwate gwe bateeka mu kkomera ne ogenda mu bitongole ebya justice nga mu judiciary gy'onoonya singa tokyamulaba ng'owulira lukolosofa na lulatini lwe lwogerwa embeera tegenda kuba ya bulijjo neyanziza nnyo neyanzege nsaba bano ababaka bali wano ebiro byakyuse kale onaribo ebiro omuganda agambe enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ebiro bye tulimu naddala mu abantu b'omu kyalo be bagulirira awo nno baganda bange nga bwe ntera okubagamba nti lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka kino ekikoligo tulina kwekemba bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama tulina kwekembeera wamu ffenna ne twekuulako ekikoligo kino kubanga munnange ebintu biyinza obutaba birungi yali n'akamu era gwe mugaso ogwa protest vote ebintu biyinza obutaba birungi yali n'akamu era siga nti biyinza obutaba naye tebigenda kuba birungi yadde n'akamu mu maaso eyo gye tulaga oba abaana baffe bye balisanga mu maaso eyo singa tituteeka kitiibwa mu protest vote era guno gwe mugaso gwa protest vote ti buli muntu yenna alina okwekemba okugyayo n'agwa mu buto akalulu tukakube mu ngeri ya protest kakati ebisigadde era ensi yonna ejja kitegeera nti akalulu baakawangulira ddala nga n'abo bennyini betuwangudde nabo bakakasirira nti mu butuufu ate ku guno omulundi batuwangudde nnyo kubanga tomanya kiyinza kujjaawo mu maaso awo naye ng'ekituufu kiri nti tusaanye okwekemba ng'era bw'owulira ettaka litwaliddwa ekibuga kiweddemu abantu Kampala temuli bantu nze namuyitamu okemabegakaawo sitera kugenda mu Kampala makkati naye namuyitamu okaawo bannange nentambula neŋŋenda eri ku Bombo Road awo wewati awo nga ku King Fahad nentambula bwe ntyo nga nzija nta naye nga ndabira ddala kubanga wewatambulanga ku street eyo ng'olaba forex bureaus nyingi naye this time ziriwo ntono nnyo ziriwo ntono ddala era abantu ku kkubo balinga abali mu kabuga keeyiwa akaawa kati nojja nokkiranga ku mutaasa awo ng'oggyeko obukyafu naye ate n'embeera obugudu bwonna baabufunza nkugambye ate nga bakola tebamaliriza abantu nga batono neneebuuza ati kati abalina amaduuka mu Kampala baguza baani ebintu baguza baani ye emmotoka ennyingi bwe zityo mu paaka zisomba baani zitwala baani bizinesi zikyakola ebyo byonna birina we biva byonna mwe temulowooza nti bimala gajja abantu okendera mu kibuga waliwo ensonga abantu okubeera nga bizinesi za kibogo ennyo waliwo ensonga abantu okudduka bizinesi waliwo ensonga naye ate ero nti teyeesalako na buli kimu tekyesalako kitegeeza nti waliwo kiremya ani agezaako kulemya munne obulamu ani agezaako kulemya munne obulamu ani agezaako kwetamya munne ensi ye atukugenda ebweru abantu bagambe nti nze siridda Uganda kale bannange ebintu bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire
ekirungi nti ebintu byonna obubonero bwonna bwebuli obulaga nti nno twafuuka momboze mu nsi yaffe era tulina kwerwanako okuginunula. Teri agenda kuginunula nti abazungu bajje baleete emmeeri wali. Ffe bennyini ffe abalina okwenunulira eggwanga lino ate nga kisoboka. Kakusiibulira wano muganda wange, naye nga bwe nkutegeeza nti munnange ebintu si birungi era byegenda kwongera okwonooneka singa tuba tetwebeereddeemu.